Mbalamusizaako kasubira nti muli bulungi nange ndi bulungi. Amanya nze Judy Ssemugabi bakiyita. Nkomyewo n'olugero olwa Ndibassa. Ndibassa twalese Ndibassa agenza okukyalira Matovu wadde banne baali bamugaanye naye Ndibassa yagenda n'akyalira Matovu ku studio ye. Matovu yasanyuka nnyo okulaba Ndibassa era n'amulaga n'ekifaananyi kye yali akyasiiga ekiraga nti bw'alaba Ndibassa. Baatumya emmere ne bagireeta ne balya n'emmere era ne beeyogerako buli omu nti munnange nze bwenti ne Ndibassa n'abulya Matovu lwaki atembeeya emmere mu katale. Bambi Matovu yanyumiza Ndibassa n'amugamba nti munaye nnonze okuva lwe nakulaba ku lunaku olwo lunaku lwe nakukoonye mu katale omutima gwakusima nkwagala nno ebyekikulu nkwagalira ddala kale njagala tutandike omukwano guno ogw'ekikulu. Ndibassa yasiriikirira naye ng'omutima gulabika gwali gukoze ki gusimye Matovu. Tugezeeko tulabe we tunaakoma. Ndibassa yatandika okukyalira Matovu buli lwe yanyukanga ng'ajja ku studio ya Matovu ne banyumyamu ne boogera kwegamba basobole okukola ki okumanyagana obulungi. Tujja kukoma wakuumi. Bye.